aba PFF ne ADF ne DF kyebeekola okulya leftovers e Masaka nkoko baana okuva NUP lwe yafulumya listi z'abafulaga bearers ku mitendera egy'enjawulo aba PFF ne DF bakuba obusimu obw'olusuutirizo era batandise okugenda mu nteeseganya n'abamu ku bataafuna fulaga e Masaka. Nze nno nali omu ku baavuganya ku fulaga ku mutendero ogumu e Masaka, naye nali njagala nnyo zirangiirwe ng'enkeera kwewandiisa. Nali kyensabirira ennyo kati awo twawule abajja nga bamanyi omulamwa gwe tuliko, abaanona ebifo n'abajja okuyisa ebivvulu. Abamu ku bannaffe be tubadde nabo e Masaka nga tuteetera nabo ng'aba NUP baatandise dda okusala eddiiro okwesogga DF ne PFF. Mbakakasa temugenda kuwangula. Mpozi nga babasuubizza ssente, naye we muba nga tebabasuubizza ssente nga si ze ez'abatudde omanyi mwagala nnyo okulya, temuyinza kuwangula. Ekyo mbakakasa kubanga mukimanyi Masaka tuli ba National Unity Platform. Kati simanyi kye baabalimbye oba kuva mu ntandikwa mwali misota nga muzze kutubega oba twerimbikamu kubaako bye muggusa, naye mbalayirira tubalinze mutimbe obupande bwammwe obuliko omuti Sseddugge n'akasimu ka Aitero ak'emitwalo 39 nga memory card ya mutwalo. Akasimu ke39 memory card ya mutwalo temugenda kawanguza e Masaka. Nze mbabuulira mumaze ebbanga nga mutwerimbikamu mwefuula aba NUP, naye kati kyekiseera Pulezidenti yatugamba tuli balabira ku bikolwa byammwe era twatandise dda okubalaba. Twatandise dda okusunsula okumanya buli omu waagwa. Okitegeera ensonga eyo? So ntegeeza bannamasaka akaseera ke twolekedde tekali mu muzannyo gwonna, tewaba omuntu akulimba. Bw'aba yajja n'avuganya ku fulaga ye NUP n'emummibwa oba n'atagifuna, sina kumummibwa wabula n'atagifuna, tebajja bamalira budde. Era tulinze buli atimba obuti Sseddugge oba akasimu ka Aitero tugenda ku profiling omu ku omu. Nze ogwange gugenda kuba gwa ku profilinga omu ku omu nga bwe mubaleetera wano. Bajja tunnyonnyola mu NUP baali banonayo ki kukutula ddiiru oba nize neewuunya mugenda kubaawo mutya nga temuli be NUP. Gwe mugenda kubaawo mutya nga temuli be NUP. Mumanyi bwe kizitoba okubeerawo mu bulamu nga toli muwagizi we NUP. Nze kati eggulo just nabadde na mirimo kuba nyina emirimu gyange gyenkola, nabadde mirimo gyange nga ndaba obuvidiyo obw'oku kitebe meeya bali mwezo inginiya ng'ava kwewandiisa ali ku kitebe ngoma ekiseka abantu banyumirwa ne ngamba kale laba singa sibaddeeyo na mulimu nga ndi ku kitebe n'enjooga. Naye gwomanyi okubaawo nga tosobola kugendawo ku kitebe kulaba ku mwana wa Katonda omulamu Kyagulanyi Ssentamu Robert. Lekagwe nze sikkiriza kuyingira Uganda mpya nga ndi ku opposition. Takitegedde kankikunnyonnyola okitegeere. Bwe tunaakwata obuyinza ng'aba NUP 2026 ebibiina ebisigadde bigenda kubeera ku opposition nga ffe tufuga. Kati sikkiriza kuyingira Uganda mpya nga ndi ku opposition. Ne bwe siibe mu kifo kyonna mu gavumenti eyo nja kubaawo nga bagamba oyo we NUP.
ekyo kisinga okumpa emirembe waakiri balinyumiza abaana naye kati mubeerawo mutya nga temuli BNUP mubeerawo mutya nga temuwagira Kyagulanyi kati neebuuza omuvubuka ow'emyaka ng'egyange gw'oyinza okusanga ng'awagira NRM oba osaana kubikkisa lusuku waakiri n'ogimusa ebitooke okitegeera naye ng'olwaleero omutendera ogusooka ogw'aba city mayors ne bakansala baabwe ba district chairman ne bakansalazi baabwe guwedde okunominatingibwa olwaleero kati Masaka waliwo asinze okunsesa bamuyita Mulindwa Michael Nnaku Musana wa Mutisse Ddugge y'omu ku basunsuddwa olwaleero agenda kuvuganya ku bwa meeyo wa city wabula nga n'akalulu akawedde aka 21 ke yavuganya ku bwa meeyo obwaka division akamu ku 2 ezikola Masaka city akalulu yabba kabbe Nnaku Musana yakwata fulaga yaffe y'NUP mu 2021 akalulu yabba kabbe okulangirirwa bw'abagamba nnimba agenda mpaabiri kati obudde buno agaseeko division ey'okubiri eyakimanya kabonera 2 ezironda meeya owa city ogenda tulaba kimafiya Kasasiro akulemye okuyoola mu Nnyendo Mukungwe abantu basula ne Kasasiro kumpi mu mayumba ekibuga kyonna kigegedde division yo yonna egegedde kati olusaba bwa meeya bwa city omaze ku bwa meeya bwa Nnyendo Mukungwe emyaka 10 kati era ozoozi obuzeebuze abantu nti ovuganya ku bwa meeya bwa city kuki nga ne tractor Ministry ya Agriculture ze yawa abantu b'e Masaka mmwe mwennyini mwagirekera mpuuga eya Nnyendo Mukungwe kampereze eggwanga mwana wange eya Nnyendo Mukungwe wagirekera mpuuga muli mu kutula ddiiru tractor y'abantu yalaga wa Nnaku Musana Kasasiro alemedde ku nguudo zonna zigegedde mbweyagala bwa meeya bwa city okoleyo ki mpozi nga mwagala kutunda bya bugagga bya kibuga kutunda mataka ga kibuga neddala nga ani ayinza okukulonda okuwa bwa meeya bwa city tekigenda kusoboka tekijja kusoboka ate tekirisoboka olemeddwa Kasasiro obusasiro kiki ogenda okukola nga Kasasiro akulemye onaakola nguudo za kolasi nga Kasasiro akulemye enguudo z'ettaka zikulemye ogenze ku city ekoleza kolasi bino ebyokuwala kata n'ogenda bikulemye wabula ogenda ku city gye bakoleeza kolasi Kasasiro akulemye okuyoola olinga atabeera na mu Masaka n'okulabika tulabika naye ng'ogenda ku city ogenda tulaba kimafiya boy tovaayo babatenda kalimu akabba buli kye mwakola tukimanyi bulungi nkiddamu Nnaku Musana akalulu yabba kabbe ayagala obujulizi nnoonyaako nkubira essimu nkuwa obujulizi Ssaalongo Kawuma eyali ku independent yamuwangula akalulu n'akabbira mu ttawuni ku Fokolandi n'ebifo ebirala mugenda tulaba mmwe kimafiya wamma anayo okuwagira NUP onyumirwa nagenze ne nangira wano nti bannaye sifunye ticket ate sigenda kwesimbawo independent ate ngenda kusigala ku nkyukakyuka abaana bampanye ne mpulira nga ngezze okitegeera lwakuba Nsamba waliwo omukwano gwange bamuyita Nsamba aŋŋambye ku makyambu enviiri zikuze n'enfaana mpuuga Nsamba nkuwalana toyinza kunfaananya mpuuga waba musule bulungi Omukama abakuume awangaale nnyini munnamunswa nnyini nsi